Mwasibye mutya bannayuganda? Muli mutya bannange, mugamba mutya? Olwaleero nze kwogera ku bantu babiri abali awo waggulu awo, minisita nono advisor. Bannange bantu mmwe ababiri muswazizza eggwanga lino. Nalaba Mibalamu ng'ayogera ku nsonga z'abaana bavudde mu kkomera. N'agamba ye yabasabidde ekisonyiwo, simanyi biki. Naye munnaye minisita w'abavubuka yeebale. Aye nagenda okuwulira nti bwe bajja baatugamba bagenda tuwa emmotoka, bagenda tuwa ennyumba, bagenda tuwa ssente, bagenda tuwa kino. Naye ate omuntu gw'osiba emyaka 4 mu tujju. Ate gwe omusasula otya gwe yamusiba? Bane bantu mwe mutuvugira ku mungi. Naye advisor omulamba owa president ebigambo ebimufubutukamu. Gwe sanyo owunya simanyi wajja okola otya? Madamu advisor. Omuntu gw'otaabikula wamanya atyo ebifo emabega. Banange oluusi naffe tutendewalirwa. Twandyagadde obbawa ebitiibwa, twandyagadde obba respectinga ng'abakulu mu ggwanga. Oli minisita ono advisor. Naye tunoonya we tubateera ebitiibwa byammwe ne watubula. Bannange watubuze. Mubuzaabuzizza eggwanga lino lyonna lyafuuka volongoto, buli kimu tekigatta. Minisita w'abavubuka wa myaka 4. Advisor yakeera buli nnaku n'awalabula buli kiramu ekimukwatako ne kitamukwatako. Mwerangidde ebisongovu. Gwe saanya tokola oti nange kino ekikazi bino, kino ekikazi biri. Advisor ow'eggwanga eddamba. Ensi yafuuka y'akatemba na komedi mwereere. Saanya nno yabalabisizza bukyamulya miyungu. Era namwe kati mutuula bufoofofo Saanya yabalabisizza. Naye mu ebyo byonna nze nina ekibuuzo kye mbuuza. Ffe nga bannayuganda tubifuniramu wa? Ffe nga bannayuganda tubifuniramu wa? Watutwale wajaluna, watusasulire sente. Gye tusula, nedda nze sibatwalangayo. Kaakati nze nabatwala ate ne mbanoonyeza emiliyoni buli omu 5. N'ozinoonyaawa. N'ozinoonyaawa. Ensi mugifudde ekisekererwa. Ate bambe malabi batunenya muyiga okwagala ensi yammwe. Bannange ogyagalira wa? Ku bigambo ebyo nga bwe mubiwulira ogyagalira wa? Ono ayogera bino oli ayogera biri, minisita ayogera bibi. Nalaba minisita omulamba atudde ku NBS. Naganze oyo Saanya buli jankubira amasimu njagala ndeetere maama we enkoko, simanyi njagala ndeetere maama we ettooke. Ate bw'avaawo nti nze siina nkolagana n'oyo, nze nabayamba kubasabira kisonyiwo, siina mpuliziganya naye. Ate saawa yemu nti atankubira essimu. Ate awe maama wange enkoko n'ettooke. Kati olwo ekituufu kiki? Kwegamba olemererwa. Nogaana amazima tuli ku kiriwa. Nze tasulangako wano, nze ate simanyi biki. Nalabya Ajaluuna omusajja omukulu. Mbwe abanjagala mumpaane munjogereze, nzire eno gye simanyi nzire gye mwagala. Niwe mbate munjogereza. Bino Ajaluuna si byakwogereza. Bino bikwata ku ggwanga buli omu. Abimanyi buli omu amanyi ekigenda maaso. Bw'olikeera ku makya n'ofuna ekikwatako, toliyita muntu yenna kwegayirira mbu kubanga munneegayire mu nzize eno. Kuki? Okwegayirira kuki? Bannayuganda tubeere bantu bakulu. Bino ebintu byemukola bigenda kukosa abaana n'abazzukulu ate abammwe. Bano nabatukulembera abamu balina obuddukiro, balina ewalala gye baava. Oba okitegeera. Ne bane tubeere beegendereza mu bintu ebimu. Bannayuganda balaba minisita omulamba. Mbw ate ffe ate simanyi nga tulina batwala ekyankwanzi basome, ate gavumenti nga talina ssente, nga ssente ezisigaddewo zagulira basibe muceere na nnyama. Musibe waawa gwe baagulira omuceere n'ennyama.
bane mudde muwulize speakiza minister owabavubuka omwami oyo yali awo waggulu nga bwatyo bwayogera. Twalina batwala ekyankwanzi simanyi tubakole bati ekyankwanzi waliyo malwaliro gajjanja babalwadde fulufiga yatugambye mbu batiirike emabega watiirika era watiirikira ki? Mwogere ebintu ebimu nga mumanyi nti be muboogera mutubiwulira tubiraba tubajajinga oba mukitegeera. Kati gwe saasira omuwabuzi wa pulezidenti omulamba nayogera agagamba ganene nayogera gali kati fe aboogera bano bayinza okugaa nti oyo tujja musiba ayogera atya ku gundi naye nga tolina kyomukodde. Bannange nedda ekimala tukooye mubeere bulungi.